Bugerere olunaku olwaleero tuli wano ku Bulange Mengo nga bannabugerere balese oluwalo. So Bulange ewuuma essanyu nti olirabye balindirira Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oba omuntu yenna anamukiikirira naye nga bwekityo bwe kiyimiridde wano ku Bulange Mengo. So yenna atazze bannaaye osibwa kubanga kiri wano Kijjobe. Ababaka ba Parliament bamaze dde okutuuka okuli Honorable Patrick Mabirizi Nsanja ne Honorable Tebandeke Charles n'abakyala w'eggwanga naye yamaze dde okutuuka. Omukyala Farida Kibowa naye yamaze dde okutuuka. Bannabugerere bazze okukiika embuga. Bali wano essanyu. Kijjobi tuli mu Bulange Mengo anti amazina mugalaba balindirira Katikkiro Charles Peter Mayiga okubatikkula oluwalo. Ababaka ba Parliament batuuse dda, Bugerere yatuuse dda, n'abamyuka be bonna batuuse dda. So tulindirira Katikkiro okuba nti atuuka mu kifo kino. Tumanyiddwa nnyo mu by'obulimi naye tusanga ebitusoomooza eby'enjawulo bye tusuubira okusingira ddala gavumenti eya wakati yali bikozeeko. Naye ffe nga mu Parliament ne muganda wange Tebandeke n'ababaka abalala abatali wano ababiri naye nga bali naffe mu mutima, tukola obuvunaanyizibwa obutusuubirwamu mu Parliament nga gavumenti bw'ereeta enteekateeka okugeza nga Parish Development Model. Gavumenti yajja n'etulambika n'etugamba nti buli muluka gwa kufuna emiliyoni 100 abantu baffe basobole okwekulaakulanya, kubanga ekizibu ekitugatta ffenna awamu nga bannabugerere bwavu. Ffe ng'ababaka ba Parliament ensonga eyo ne tugyetebamu era ssente ne tuziyisa. Bulijjo Katikkiro otulambika okubeera abeerufu nosimba ensi esiira ku nsonga ez'enjawulo, naye ekisinze okutwennyamiza ye gavumenti nga ssente twakaziyisa okubeera nti nno ate etandise omuntu kyayinza okugamba okunanaagirira mu pulojekiti eyo, kubanga abantu baffe babadde beeteeseteese bulungi. Ekitiibwa n'ettendo kiddire Mukama Katonda kubanga atusobozesezza okujja okwegazaanyiza wano olunaku olwaleero. Mu ngeri ey'enjawulo ennyo Katikkiro tutambudde n'abantu ab'enjawulo, naye njagala okukuloopera nti obukulembeze bwe mwatukwasa obukulemberwa mukadde waffe Mugerere ow'ekitiibwa Ssempiga James tubuwa ekitiibwa, tukolagana bulungi nnyo nabwo era nsaba buyimirireko bufune engalo ez'omwanguka. Abo bakadde baffe abasatu batukulembedde bulungi nnyo mu buweereza era twagala okwongera okukola obweyamu nti tujja kukolagana bulungi nnyo nabo. Ng'ababaka ba Parliament tulina essuubi eri gavumenti ey'Emmengo bulijjo, kubanga bye musobola okukola mubikola. Mutulambika nti tukole nnyo era tukola, naye twesanze nti nno mukole nnyo. Abantu baffe nga basuubira obuyambi obw'ekimmemmette mu gavumenti, wabeerawo okusoomooza ng'obuweereza obwo tebunnaba kutuuka bulungi. Tusabanga bulijjo mwongere eddoboozi lyammwe mwe nga bakadde baffe okwongera okuggumiza obuweereza bwa gavumenti eya wakati, kubanga yesolooza omusolo abantu baffe tusobole okuyambibwa. Ensonga endala gye njagala okukoonako osanga nga yesembayo bwe bumu mu disitulikiti yaffe oba mu ssaza lya Ssaabasajja. Bulijjo bwe mutulambika nti mujja okutukyalira, tufuba ne tubeerawo ffe ffenna era ne twenyigira mu nteekateeka ng'abakulembeze ab'enjawulo okuva ku magomboola bwe bakulambise. Tugezaako okukolera awamu okusoomooza okuyinza okubaayo kweffe kwe twesobolera